Ono ye Musinguzi Ibrahim comrade waffe mukwano gwaffe munna Nup munna People Power omu kwabo abaakubibwa ekyenjojo ku lunaku olwokuna chairman Nyanzi lwe yakubwa emiggo ng'omubbi wa ffene. Ono yakubwa okugulu ekyasi ne kiyitamu ne kigwa eri era n'afuna obuvune bunene nnyo. Twali ekyenjojo malwaliro gye twamusookeza okusobola okulaba nti akolebwako, wabula amalwaliro g'ekyenjojo ne gatutegeeza nti tegamusobola. Era bw'atyo comrade waffe ono Musinguzi Ibrahim ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyalagira David Louis Rubongoya Secretary General okukola enteekateeka ezireeta muganda waffe ono Musinguzi Ibrahim mu kibuga Kampala ewali amalwaliro ag'enjawulo ag'omulembe aganaasobola okujjanjaba muganda waffe ono, aganaasobola okujjanjaba mukwano gwaffe ono asobole okusuuka. Era ono mu kuleetebwa e Kampala kyakakasibwa era ne kikkaanyizibwako nti lwagenda okufuna obujjanjabi okumutereeza okwoza essasi we lyayise n'okuzzaawo eggumba eryali libwebejjuse. Ono muganda waffe alina obulumi bungi, awulira teyeetegeera, naye tuli basanyufu nti abasawo abamukolako batuwadde essuubi nti bagenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nga muganda waffe Musinguzi Ibrahim atereera era addawo. Era batutegeezezza nti ekisigalidde twetaaga ssaala busaala, naye nga bo ogwabwe bagukoze era nga bakyagukolerera ddala okulaba nga muganda waffe addamu okutambula nga talina kimutawaanya. Ono yeebazizza munnaffe abaikulu b'ekibiina President Kyagulanyi na mwenna banna Nup People Power nti mwebale olw'okubanga mumusabidde ssaala, mwebale byonna bye mukoze okulaba nga ajjanjabibwa ate n'okulaba nga kati akyali mulamu, obwegezi kyamukubira enduulu. Abasajja baali baagala kumutta. Tusaba Katonda atuyambe era atutaase muganda waffe ono awone atereere ddala. Ono nno olwaleero akyaliddwako Secretary General w'ekibiina David Louis Rubongoya okulaba embeera mwali era nga bw'olaba bw'atyo bwamusanze nga munnaffe akubye ku matu atereddemu naye ng'omugulu gukyamulumira nnyo ddala, naye abasawo bakola butassa mukka butassa mwoyo okulaba nga muganda waffe Musinguzi Ibrahim asuuka, okulaba nga muganda waffe Musinguzi Ibrahim awona ate okugulu kwe kuddewo addemu okukola emirimu gya struggle asobole okuggyako nakyemalirayo Saiti Buhabulwa n'akabinja ke akatono ennyo ke bali mu kubba eggwanga Uganda. Kulikayo Secretary General David Louis Rubongoya.